G'E Karamoja bebamu ku babadde abagenyi abayite ku mukolo ogw'abooludda oluvuganya gavumenti kwe batongolezza embalirira gye bategeezezza nti egendereddwamu okubbulula munnayuganda mu bwavu. Mu bimu bye bakoonyeeko kuliko ensonga ey'obulyake n'okukola emirimu mu ngeri ya gadibengalye ekiviiriddeko munnayuganda okufiirwa ensimbi empitirivu. Bano bagenze mu maaso n'okutegeeza nti abadde balowooza nti tebalina kye basobola kugatta ku ggwanga balabire ku kino ekikoleddwa. Era mu mbeera y'emu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olunaku olwaleero waliwo abamu ku babaka abalabiseeko mu maaso g'akakiiko akaateekebwawo okunoonyereza ku nsonga oba emivuyo egyetobeka mu kufuna amabaati agaali gagendereddwamu okugenda mu bitundu eby'e Karamoja. Minisita Matiya Kasaija naye abadde omu ku balabiseeko mu kakiiko kano olunaku olwaleero. Ensonga eby'obulimi bwino kyakulaga avuddeyo n'akakasa akakiiko ka Paalamenti akanoonyereza ku kubulankanya amabaati g'Abakaramoja nga bwe yafuna amabaati gano era nga yagajja ku Minisita Goreti Kitutu ge yali asabye okuddaabiriza essomero. Kyakulaga tusotegeeza akakiiko nga bwe yali asabye amabaati gano ng'ayita mu ofiisi ya Ssaabaminisita ng'era bali bawayambawaya ne Kitutu so teyamanya nti era agenda kufuna amabaati g'e Karamoja. My request was different. I didn't ask for Karamoja iron sheets. I was only presenting an omission of a school that has been without a roof for 23 years. It was hurting to me for a government school to be without a roof for 23 years. It's only becoming clear from this interaction that the iron sheets I received were for Karamoja. I didn't know it. Ono oluvannyuma lw'omubuuza akajjojjo w'ebibuuzo akakasizza nga bw'ajja okugagulagaza e Karamoja era nga alabiseeko mu kakiiko akakulumira omubaka okuva Jumani Jessica Ababiku. The iron seats given to you belong to Karamoja sub-region. What is your position now? My position is that really I feel used. Okay. I feel used. If the person who was giving out was clear to me, I would have said no, I don't need. Ono alabiseko ne baminisita abala kubadde minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija, minisita w'ebunyoro Jennifer Namiyangu, ssaako ne minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Oboth. Wabula abaka batula akakiiko kano kuno kwe kubadde omubaka Loki Peter kuva mu kitundu ekyajjeya atuse n'omubuuza oba nga akkiriza nti bye yakola yali nsobi kyakkiriza nti yamanya nti amabaati gano gaali ga kitundu ekyo. Minisita Namiyangu yeewusiza akakiiko bw'ategeeza nga amabaati ge yafuna bwe gaali ag'ekitundu ky'ebunyoro n'olwekyo talina musango gwonna gwe yazza. So the Bunyoro MPs got iron sheets from Ministry of Bunyoro Affairs, but surprisingly they are being summoned by all investigative arms. IGG has summoned them, CID has summoned them, the committee I think is also summoning them. It's really very, very unfortunate. On our ministers who are here, please, we got your details from the ministers list up to the store where you received the iron seats from, belonging to Ministry of Karamoja. Wano ssentebe w'akakiiko asinzidde n'alagira abambega ba poliisi okutandika okulinnya minisita Kitutu Akagere bamuleete mu kakiiko kubanga amaze ssabbiiti 3 nga talabikako so nga bamuyita dda. Our CID, you do your work. We want you to hear. We have been calm and patient, but I think we really need her here. Honourable Minister Kitutu, this is the 3rd meeting. She's standing down. There is a syndicate. There is something that happened which people are just beginning to wake up to, like, I did not know that these iron sheets were from Karamoja. Lw'oludda oluvuganya gavumenti olunaku olwaleero lwesse enteekateeka y'embali y'eggwanga eyaabwe gye bagamba nti egy'okubbula eggwanga lino. Enteekateeka eno ate esomeddwa olunaku olwaleero akulemberedde oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga era ng'omukolo guno gwetabiddwako abanene bangi okuva ku oluvuganya gavumenti. Ezimu ku nsonga zasinze okussaako essira kubadde okujjukiza ababaka ng'ebbanja lya Uganda bwe lyeyongedde ennyo bw'ogeraganya n'ensimbi ze tufuna. Olw'okuŋŋaanya 137 bakola ki? Bazibanja baziryawo. That's how dire our situation is. That's the 37%. So the public did exert 37% pressure
every inch of local revenue mobilized. Alipoota emu egenda maaso n'eyoleka obuli bw'enguzi obadde bukudde jembe ng'omwaka 2021 Uganda yafiirwa obuse 10 n'etunya n'ebyenjigiriza ebigenze maaso n'okufeeba. We have been investigating with the Minister of Education a number of schools around Kampala. A single class with 400 pupils and 3 teachers. My speaker for Kampala, you need to be interested. Uganda, kyetuyita Uganda empya, oba oliawo kabonero kalungi okubalaga biki ebyandibadde mu Uganda empya. Ekimu ku byo y'engeri gye tuba tulina okutematema keeki y'eggwanga. Kati bwe tukwata ku nsonga nti budget sente tuziteeka mu bantu banga abantu baleeta sente. Eno budget yaffe eteeka sente mu bantu mu bintu bebakwatako ebibaluma ng'abantu tusuubira nti kijja kuyamba nnyo bannansi okuba. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.